mugamba mutya mwe nabali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. Olunaku olwaleero tuli ku nsonga yaffe ey'okuddamu ebibuuzo. Waliwo omukyala eyambuzizza n'agamba kojja ka oyiro ki akaweweza engalo ne zibeera kiriya Mukisenge. Kyabadde agezaako okutegeeza nti mbuuliraayo ka oyiro konna ke nsobola okuyisa ku ngalo zange ne ziweweera naddala nga ndi Mukisenge, eggambo akwate ku mwami we awulire nga engalo za mukyala we ziweweera. Kyabadde agezaako okutegeeza. Kakati kyenjagala okusooka okubuulira gwe ayagala ka oyiro naddala ayagala okutereeza engalo, kyenkusaba mbadde nsaba osooke lwakuba tewambuulidde okola mulimu ki. Kuba ebiseera ebisinga engalo zoonooneka nnyo naddala mu abakyala abakola emirimu egy'enjawulo, otunda manda, okola mu butale, emirimu egyo egy'enjawulo zoonoona engalo zifuna okuyubuka, okufuna obusalesale oba tuziyite enkyakya z'omu ngalo, obuliba okuvaako, enjala okuguba, bingi bibufuna naddala ng'okola emirimu egyo egya bulijjo. Kakati bambi kyenkusaba mbadde nsaba nsooke nkuwe ku ddagala lino ofumbe amazzi gajje bulungi nnyo, amazzi gabeere nga tegookya nnyo kuba obeera ogenda gakwatamu. Fumba amazzi gabeere nga gayidde bulungi nnyo, funa enniimu onyigiremu enniimu mu mazzi ago. Kwegamba fumba amazzi nga ga kigero ogateeke mu kantu onyigiramu enniimu bulungi nnyo, oyiwemuko ne ku munnyu oba omamiriremu omunnyu nago nga mutinitini. Olumala ddira engalo ezo ozinnyike mu mazzi ago, zinnyike mu mazzi ago nga tegookya nnyo, oba okitegeera bulungi nga tegookya nnyo. Zinnyikemu ozimazeemu eddakiika eziwera 2. Bw'omala ozinnyikamu kyenkusaba funa akasenya. Osobola okufuna akasenya oba osobola okufuna brush etali nnene nnyo, otandika okugenda nga engalo ezo ozisenya konna kungulu konna. So vidiyo nagiteekayokko nali mbalaga nga nkozesa Colgate. Kati ku luno njagala gw'ofune amazzi agookya, nyigiramu juice w'enniimu, teekemu n'omunnyu, onnyikemu engalo ezo zibeeremu eddakiika 2 nga ziri omwo. Zigenda kuba zitereera bulungi engalo, zigenda kufuna okuweweera okulungi, zigenda kuvaako kalaboko kukobeera nako. Kwegamba okwate ku mwami, ku muntu yenna awulire nti oweweera engalo ezo, okitegeera bulungi nnyo. Kati womala okukola ekyo osobola okukikola ennaku eziwerako. Womala okukola ekyo nkusaba ofune oyiro, osobola ofuna waliwo ke bayita castor oil oba soya akola nnyo ku lususu lw'abaana abato. Kalungi nnyo ka oyiro ako, kakwata n'oba nga weesiiga buli lwoba ogenda okwebaka, weesiiga mu ngalo, toteekamu kanyo, oteekamu katinitini, engalo zigenda kuba ziweweera bulungi nnyo. N'owofuna carrot oil naye mulungi nnyo, so namubalagako enkola gy'omukolamu, bamuyita carrot oil, mulungi nnyo naye aweweeza engalo bulungi nnyo. Oyiro oyo mulungi okweweeza engalo, naye nga sooka ozijjanjabe, jjanjaba engalo ku ebyo bye nkuwadde. Ngenda nakola vidiyo nduzanga 2 mu maaso awo eziraga engeri gy'oyinza okuyonjamu engalo, okujjanjabamu engalo, okutereeza engalo ziveeko ebikalakampa, obulibaliba. Kwegamba okubeera nga zisalaasala enkyakya, mwabakola mu manda abawaata emmere mubeere ngenda kuba mbannyonnyola biki by'olina okukozesa engalo zo zikuuma nga nnungi. Okitegedde bulungi, kuba nkola vidiyo mu maaso kaawo ku nsonga eyo ey'engalo. Naye gwe yabadde abuuza nkubulidde ku ddagala eryo ly'oba osooka okukozesa ofune ku oyiro obwo, kigenda kuba kikuyamba okweweera engalo bulungi nnyo. Bwe kityo bwe kiri, mbaagala nnyo mmwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kijja kuba kirungi nnyo. Mubeere bulungi, mweraba.